Oluguudo olwogerwako lwe luva mu kibuga ky'Ejjinja okulekera ebitundu bya Mbulamuti, Bukungu okutuuka e Kamuli nga luno luwezako kilomita 45. Oluguudo luno lutadde abatuuze ku bunkenke naddala abo abatambuza ebyamaguzi nga ssaawa eno okutwala emmali yaabwe mu katale kizibu. Enjira yaifwe mbi ate ng'enjira yaifwe evaamu ebyamaguzi mangi. Oluguudo luliko emmotoka nningi. Abantu bangi abalutambulirako bano abajja Itanda abajja kwamba kooti. Ebyamaguzi bingi Budondo neyemereizaawo Dinda mu birime n'erime iva emmere ebesaawo ki abantu befaave Dinda. So bwe tusaba gavumenti ewulire omulanga gwaife. Kitundu kino kitundu kya agriculture muli balimi mwetagisa okutransportinga ebintu byaimwe bulungi. Ng'oggyeko Kalubi ebyenfuna bagamba nti n'obubenje bususse anti mu kaseera kano ak'enkuba lwonna lujjudde ebinnya so nga mu musana enfuufu ejjula okubatta. Accident leero zibaako nningi abantu bameneka ebigere. Nze gw'oli kubona niwenseni amaino gano njotuuka mu tawuni nga pasipoti yange amaino gakoze eki bakuba bati oli waawa wa Budondo. Bagamba nti oluguudo lulemesezza n'ebyobulambuzi okutumbuka obulungi mu kitundu. Twafunako omukisa ogwaleeta nyegenyege eyaleeta rate of money mu gavumenti kubanga ekintu ekyo bayinza okitoolawo gavumenti yalira ino yabona nga kiri muki esente. Unfortunately ekyakiri kwira olw'oluguudo luno mu mbeera lwalimu lwalemeesa pulojekiti eyo y'abalambuzi okola ki okwira. Ekisinga okubaluma kwe kubanga mu mbalirira ezisinga oluguudo luno luze luteekebwamu naye ekyewuunyisa nti bikoma ku mpapula. Oluguudo bakuba bafunye bajeti bajja ku oluguudo bajja babaana abantu ku luguudo kuno tole bajeti bajja niko tukoyo oluguudo kubanga batukoba bajjagikola ayi tubamala ne bagikola. Sasa no ojja kuwaitale wano obe nekiriwo. Agano obuzibu enaku nga 2-3 twaziise wano omuntu era yafiirawo ene wano. Wano n'abalina kampuni mu kitundu kino gamba nga eza sukaali basitukiddemu ne bategeeza nga bwe bakooye bannabyabufuzi okubaddyekadyeka nga bwe bagenda bakolera enguudo mu biseera ebyakalulu kyokka olutuuka mu ntebe nga beerabira bye babasuubiza. Batandise okutulimba bajja tukolera enjira n'olwaleero kampeyini kayitadinaawa tunaaba twerabirwa ekitegeeza nti ife twafuuka kintu kyakuzanira kubuzaanire. Amyuka omubaka wa pulezidenti Ejjinja Richard Gulume ategeezezza ng'oluguudo luno bwe lugenda okutandika okukolebwa bunnambiro n'asaba abatuuze okuba abagumiikiriza. Oluguudo olw'Ambakoti Mbulamuti lulwire ku agenda ya gavumenti okukolebwa era right now as we talk nti tutuuse ku nsonga y'okuboneka nti luteebwa mu nkola. Of course kakaibayo kaliwo obuzibu obw'engeri abantu abajja okufiirwa ettaka bizimbe byabwe naki engeri gye banaasasulwa ekyo kikwanga sorted out by government. Buli kulonda lwe kutuuka bannabyabufuzi bangi basuubiza abalonze nga bwe bagenda okubakolera emirimu egy'enjawulo gamba ng'okubakolera enguudo okuzimba amalwaliro n'ebirala kyokka olumala okuwangula tebaddayo kubisiinyaako.